بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abekitiibwa mwebale kwekumira ku support exam in Uganda era nga tubagala nnyo tubagalya ddala abantu bangi nnyo abava Jordan, UK, abantu abali India, abantu abali South Africa, abantu abali mu nsi eza kama ensi nyingi, Saudi Arabia, mwonna amawulire gammwe gatuuka groups zaffe tubalina namba yaffe mwabeeranga mugigumikira mugibeerako. Tubebaza okuba nti nno mwekumira ku support exam in Uganda mu buli kanyomero okuba nti mubaako kyemutegeera eri eddiini yammwe. Olunaku olwaleero era nga tukyagenda mu maaso ne mawudu eyitibwa etya aljanna era nga olunaku olwaleero tukyagenda mu maaso biidhinillah. Sheikh barakallahu fik, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusanyukidde ssebo w'ekitiibwa alhamdulillah era tukusaba oyongereyo ku abantu twabalesemulo nga tubagambye hadithi ya Sahal Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba bas alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Baganda banga balungi mwenna abampuliriza, uhibbukum fillah, mbagala nnyo kulwa Allah jalla wa ala wa nahnu nuhibbu. Era baganda bange mbebaza nnyo okubeera nti mufaayo nnyo okuba nti mutuwuliriza awamu n'okubeera nti muteeka mu nkola okusinziira ku bimutuweereza. Baganda bange ab'ebitiibwa, twagamba twasalawo tuyejjana tujja kugisalaasala tulabe nga buli muntu agane buganyi gikolerera, naye ng'otegedde kiki malayika eno n'omwoyo gwo omanye nti gwe wagira ki, gwe wajeema n'ogaana okukola, naye ng'ekirungi tukikulaze. Era olwaliro kifaanagana ng'omuzadde bw'awaayo n'aweerera omwana n'agaana buganyi kugira ki, n'agaana okusoma, naye ng'omuzeeyi kati ye aba amaze okukulaga ki kyogira ki kyoteekeddwa okuba ne kyonoobeera. Kati twaleka tugamba nti Sahal atunyumiza bulungi nnyo. Omubaka sallallahu alayhi wasallam agamba nti idha dakhala ahlul jannati jannata, idha dakhala ahlul jannati jannatan, abantu b'ejjana Allah be yagitegekera be bali banga bayingidde ejjana yaabwe. Allah seeka nga abantu bakyakala bannange bwe kuba yagala kukyakala, abantu bakyakala mu jjana, bagenda kukyakala. Omuntu agenda kulaga munno omukwano banakuba ekikeesa, la ilaha illa Allah. Omuntu agenda kubeera ategekere munnajja mukyalire, omuntu agenda kunywa, omuntu agenda. Olwaliwo bakyakadde ku lusooka omwaka ne bakyakala ku Christmas, naye waliwo abaasuzeewo olw'ettamiiro, baasuze we bakyakalidde bakedde bakubambo kino ssanyu kika kyekyo bamuze gutolina gyosula, naye ng'ekyamulese kugira ki kusanyuka, naye bamutemye embooko wano wammwe wani bukiki okusanyuka ki. Naye waffe kujjana eri ewaffe kuno tuyitako buyisi tukolirako bitutwalawa mu nnyanja ne bafiirayo mu nnyanja bali mu kuvuga. La hawla ma hadha al-falah, kusanyuka kyokka etambuka mu kuzivuga ne zibatomera. Ma hadha al-falah, ebizimbe ne bikwata omuliro. As-sa'adatu al-kamilatu fil janna, tosubira na kizimbe kwata muliro. Ogenda kukyakala. Omuntu alina abakyala be laavu ku laavu, omuntu ayagale mukyala we ne mukyala agira ki, si byakicupuli. Omuntu ayambale, omuntu akole kyonna kyagira ki kyayagala, ate nga tagenda kukaddiwa. Naye wano ogunywa ne gukukaddiya, buli omu n'akutunuulira bw'oti ng'olinga ekisosongole ky'ekkovu. Lwaki gukukubye ate okaddiye? Naye eri teri Allahu teri kukaddiwa, teri kutamiira. Omusajja yali amayirungi bagenda okumutwala mu ddwaliro ng'akwatiddwa ekizimba kinene munda, olwasalamu yafa bufi, naye nga yali agalya nga awulira nti asanyuka. Naye lwaki? Hadhihi hiya hayatu dunya alfaniya, bugwa obwoti bwofa ng'okyagira kigamba okyalulunkana. Allahu akbar. Walakina saada alkamilatan, dembe n'okusanyuka kuliddawa fil janna. Yaqulu imamu
السهلي أو السهلي أيقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة جنة يقول الله جل وعلا الله أجenda kwogera kweri abantu be Allah agenda kwogera ki agenda kwogera eri abantu alabe abantu basiimu oba waliwo gwe bawadde ebintu nga tebamulabangako naye alina okwogera kuwa olaba empisa naye nga huwa rabbul alamin naye tunuulya empisa z'alina agenda kwogera kiriki naye ate jjukira nga buli omu amuwadde maala ainu ra'at amaaso ge kigatalabanga wala uzunu sami'at wala ala khatali basharin wadde omutima gw'omuntu gukirowoozanga ko kigenda kuba bwe kiti ng'amuwadde naye agenda kwogerako eri abantu isma agenda kugamba atya yaqulu jalla wa ala Allah agenda kugamba ng'ayogerako eri abantu mu mujjana buli omu ali ku kijje ya ahla aljanna abange banyini jjana hal turiduna shay'an azidukum kalamu rabbul alamin Allah yayogera ye yatonda ebirimu ye yabatonda ate yabawadde ate alina obusobozi obutayiminga mu ebyo byogira ki byolina hatta n'okukuleetera ku ebyo byolabye ku bitulabanga nenga arduha samawati wal ardu kitegera kyolimu naye abuuza nti hal turiduna shay'an azidukum abanga abali mu jjana waliwo alina kye yeetaaga mwongere Seika twagambye nti ba'd an-ni'ami fil janna tugambye ebimu tugambye nti abasajja bayogedde jana twagambye nti ba'd an-ni'ami fil janna ebimu si byonna tukyaleeta ekyo kyalina okukola ki kwekumira ku ki ku support Islam in Uganda kyekyo kyokka kyolina okugira ki ababuuza nti hal tuliduna shay'an azidukum la hawla wala naye osanga omusajja olwali ajja wano n'akuwa n'atandika okuga nti agaba $1,000 wano kati nakati mwena mufunye nti ye n'agenda abuuza nti abange hal tuliduna shay'an azidukum waliwo ayagala omwongera olaba abantu bazikweka mu bigere naye nga bamuwadde tamatidde olaba baziteeka mu stocks nze sinaba kufuna nze saabaddewo nze nakatuuka mahaza naye ate nga yagize eki naye Allah agenda kubuuza hal tuliduna shay'an azidukum ani alina kyayagala mwongere bagenda kuwuliriza naye nga tebamulabako wara alhijab ng'ali mabega wa lutimbe teryamulaba naye badoboozi bagira ki bagenda naye nga batege nti yagira ki bamugambe nti la alam tubayyidu wujuhana kubuna obulungi bwe tulina naye bwetunuulire naye obulungi obuweza kiro nga 10 seeka nga tubuggyeko bujjako ne babukuggyako busobola okuweza kiro 12 obulungi bwokka kati bwetunule mbu wali ku duniya na wali woli Allah akubuuza nti hal tuliduna shay'an azidukum wali no kunsi bagenda kumubuuza Allah tubayyidu wujuhana kubuna obulungi bwe tulina obwirulina okwerusizza alam tudkhilna jannata wa tunajjina minan nar abantu bali mu muliro basirira bakuba biwomya tabaye mutukanyugere ku magumba ati Allah yabagana okugali yako ebitaliyo kamu teri kuba magumba tetujja gabawa Allah yagabagana geno swata araf abange temulina mutuweko teberiyo la hawla wala quwwata alam tudkhilna jannata okimuka suka Allah nakujja agabi kyawange tutuyingize jana alam tubayyidu wujuhana alam tudkhilna jannata wa tunajjina minan nar kati muntu kyayinza okusinzira unakusaba kati kusabe ki otunulira ku mukyala nakulema obulungi bwoyinza okubunyonyola wallahi bagamba nti akawowo kalikokka teriyo muntu kunsi asobola kukonyonjera kanyuma emyaka 10 naga tunyonyola akawowo kawulidde otyo obulungi awo muntu ibn adam tasobola kukanyonyola akawowo komujjala obwongo bwe tebusobola kukanyonyola nti obulungi buli olw'obulungi bwako niba mubuuza nti kazimba muzimbo kekazimba ole nyumba ogiyingiramu wena n'owuliranga ogira kyokati naawe bw'oyagala ogenda mu toilet ovaamu kaki kawowo so kulabe ni'ma ba'da ni'im maza turidu ba'da dhalik kiki oyagala mwanyina mutuufu njagala omuntu billahi alaykum njagala omuntu ambuli oluvannyuma lw'okuwulya kiki oyagala ila nar okujja kuba oyagala muliro kati kiki oba oyagala tewali kati bayanna lakum kulla shay'in tubanyonyodde buli ki kati kiki oyagala ila nar okujja kuga nti bannange omuliro gwokya noga nti zibantwale naye oba oyagala ni'ima tukunyonyodde abasajja tubogedde abakazi tubogedde okulya tukwogedde ebyokudduka tubyogedde emmotoka tugyogedde twogedde ekitanda ekyebiwawaatiro kati kiki oyagala Allahu akbar
immango oyagala kwokya muliro kati kikyo boyagala sabaze kati oba ogambi oba oyogera oli muhadisi na babuuza sallallahu bamubuuza wekitiibwa rabbul bariya abantu b'omujjana bamubuuza alam tudkhilna jannata wa tunajjina minan nar kyekisooka twayingidde ejjana omuliro ogutuwonyeza katwagala ki omwana adamu kikyayagala tewaba kyayagala alam tubayyidu wujuhana totuyingiza ejjana totwerusiza totulungiyiza watunajjina minan nar alam tubayyidu wujuhana gwe kenyini atulaba situna mulala gwe tugamba gwe kenyini gwatanna sidamuka ali ku support Islam neyenga gwagenda mu shirku atanna gwe kenyini gogenda okuba ne Allah ng'oyogera akuwulira ng'oli mu jjana eya Allah subhanahu wa ta'ala singa okyusa notereza notandika okukola wallahi nkulayirya gwe kenyini ono yennyini nze kenyini n'ataliiwo bino bibye senga ategeera ekitiibwa rabbul jalla jalalu kati amubuuza nti alam tubayyidu wujuhana olwo bulungi bwe twayogerako naye otunulira obulungi omuntu agamba nti alam tubayyidu wujuhana alam tudkhilna jannata wa tunajjina minan nar tukwagaza ki kiki kitukwagaza omuntu ayagala bamwongere kikati buyagala ekidduka matashitahi kyoyo yakyo ekijja kyekigutwala engoye waliyo samala zibala zireeta bulesi bingi byambalo zizimbira ku nniya gy'oyina oyagala kwambala kanzu kiki nga biyiika wooli kati babuuza kiki fayakshifu llahu lhijab Allah ajjawo olutimbi bwati la ilaha illa Allah buli muntu abadde awulira eddoboozi agenda kumutunulako Allah nga bwontunuli olwaliro bwoti Allah jalla waala bwogenda okulaba rabbulsikujubisa la hawla wala sikatemba lwaki basahaba babuuza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah anara rabbana tugenda kumulaba Allah njagala otumatize ya rasula tugenda kumulaba nababuuza hal tudaruna fi ru'yati shamsi wal qamar idha kana sahwa senge omwezi gubeera ku budde nga teriyo kire n'enjuba nga obudde misana teri muyinza okukalubira okugiraba kati la ya rasula tewali muntu agulaba bulungi kala wakadhalika tulawna rabbakum yawma alqiyama namwe mugenda mulaba bwe muti takbir Allahu akbar nabagamba nti wala tudamuna teriyo tatyo zahama taadgunyo nzikiriza siraba bayo bulungi la kati Allah bagenda kugamba batya wallahi bagenda gandi fama utu shay'a ahabba ilayhim min nazari ila rabbihim bino bana bagenda bigana tewaliyo kibaba wadde kirungi mujjana nga kulaba kwani nga Allah bagenda biera bino bagenda bigana bagamba bati fama utu shay'a tatwina kye twali ngutweredwa mu nsi ahabbu ilayya min nazari ila rabbina Allahu akbar innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi jannati na'im surati Yunus Allah bwati abakkiriza bwagenda basanyusa neki nebyengera fil janna naam baraka ikhwatal iman naam tukolere ejjana bakubutumira tuti Allah subhanahu wa ta'ala bakubutumira abawuliriza bonna abalabi ba support Islam in Uganda banyinaze abaana bonna mbagala nnyo hatta natali musiramu nkwagala nnyo sabiruna ila aljanna jangu kubira tugenda wa tugenda mu janna yingira musiramu tugende fenna wa tofa kwebyo ani akugambye faza simanya nyanya pashi yimbeeko kalamu fali yingira mu support Islam tuyingire wa tuyingire mu janna mbagala nnyo mujye kumire ko wallahi tukyabaleta ebbanga linamala nti mutusabira Allah tubezeewo atakkirize betugira ki betukola tumira banyinaze e Uganda o Latifa nentumira Jamila nentumira muganda wange Mayanje Kajansi nabonna abawuliriza support Islam in Uganda n'abagiraba timbagala nnyo naddala bonna abakozi ba support Islam mbagala nnyo n'owekitiibwa Sheikh Anwar na baseeka baffe abatusomesa ku muziki gwaffe Hanani nga muli amiru waffe Sheikh Kuraisi Wasajja n'akakiiko ke ne omukulu wa ddawa Sheikh Maulana mbagala nnyo munywerere ku kituufu mbebaza nnyo munasala gwe mwabaddemu saba Allah bawejjana ne Sheikh Khalfan yakoze omulimu omunene saba Allah mutusasulire fi dunya wal akhirah n'abasigadde abasiraamu wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin bannange mpozi nze nga nsibula mbadde nsaba ntuumire ku kitange Sheikh Abdul Salam Kakoza mama wange Hamida tumwebaze abantu abo beera akayi kyotere eri kochi naye nga mbatumira nnyo kuba bakola omulimu munene nnyo okuba nti bankuza okusobola okutuuka ku stage eno gyendiko mpozi nzizaako okutumira bakyala bange bonna bakyala bange mbatumira nnyo mukyala wange Farida omukyala wange Warda
mukyala wange Amina, mukyala wange Hawa, mwenna mbatumidde nnyo okuba nti nno gye muli, era mbasaba mubeere nga muli bakyala abakubiriza bakyala bannammwe okukola emirimu egibatwala mu jjana, mpozi nammwe mubeere nga mukola emirimu egibatwala mu jjana. Mpozi ba edita baffe Sheikh Abdul Hakim, omwami gwe bayita Abdul Nasiri Kayondo, bonna emirimu gye mukola bannange tusiima nnyo, ne lwakuba tetulina bwe tuyinza kubeebaza bamashekhe baffe mwenna abasomesa ku Support Islam in Uganda. Bashekhe mwenna tuwebaza nnyo, Sheikh Muhammad Kisule, Sheikh Fahad Sekalala, Sheikh bannange Menyani Ndekani, bannange mwebale nnyo, bashekhe mwenna, Sheikh Ashraf Kayira, bannange mwenna mwebale nnyo okubeera nti mutumbula emisomo gy'abantu mu nsi yonna. Mpozi nezi radio zaffe eziweereza emikutu gy'obusiraamu, Radio Bilal, Radio Power of Africa, Voice of Africa, mpozi ne radio zonna endala ezitayinaamu kuba nti nno zirina okuwalana eri obusiraamu, naye yenna abeera wala eri obusiraamu ffe tukwagala osembere eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mwebale nnyo, mwebali eddala, mwekumire ku Support Islam in Uganda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozi ndacho yogera. Mpozi baganda bangu kusirikira mukuno saayagadde kuyunga mukyala wange mu Lwokaano. Saagadde muteeka mu Lwokaano olw'omulimu omunene gwagira ki onkubi. Njagadde mbere nga mpeweeramu musindikira akaloboozi akaseneekirevu ng'ali yekka. Mwagala nnyo omulimu gwakola, mwagala nnyo okufaayo ennyo, mu winter afuddeyo nnyo okubeera nga tugirwanyisa nga tuli babiri. Akoze omulimu munene nnyo okutufumbira n'okuyamba obusiraamu ng'abusomesa azika nga bemuwuliriza. Mwagala nnyo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gye amuwangaalizaawo era mutusabire tuyingire ejjana nga tuli wamu naye ya Rabb. Mpozi imamu gwensembezaayo Sheikh Hafiz Sebyuma oba Sebuuma, omwami oyo ye mukulu imamu w'omuzikiti gwe bayita Hannani mu Egypt, era nga tukwebaza nnyo emirimu gy'okola. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقول